tutegedde client waffe nti essaawa zino akuumirwa Makindye mu barracks. Kyakubiri kkooti eyisiza ekiragiro batukkirize ffe nga balooya be ne famire ye okwogerako n'omuntu waffe ku ki ekiddako. Ffe tulowooza nti ebyo byonna bipatiike bupatiisi, omuntu waffe tasula bwebajja nga tasula kasengejje wabula asula bwebajja. Era tugenda kukomawo mu kkooti eno tuwakanye trial y'amagye gye gaakola. Client waffe civilian muntu wa bulijjo tebasobola muvunaana mu mateeka ga Uganda nga bamuvunaanira mu disciplinary committee eya UPDF ku Ssemwaya Embuya kuba civilian. Ekyo kifu ekyokubi tujja kuwakanya tewali na search etuweereddwa yakolebwa. Tugenda kukomawo mu kkooti tuwakanye trial eyo era tujja kufuna ekiragiro omuntu waffe ateebwe. Olwaleero mbadde mbasuubira okuba nti bamuleeta naye tebamuleese naye ne batulaga reply yaabwe nga balaga nti bamutwalako mu kkooti gye tutaali ate simanyi lwaki tetwaliyo kubanga kyemmanyi amateeka gatulagira okubeerawo